Webale nnyo kwekumira ku channel yaffe eno The Buzz UG. Wabula ekiriwo kati muganda wange Eddie Kenzo avuddeyo natabukira Rema ku nsonga z'omwana. Ezo nsonga zibadde zilanda naye soko subscribing onyugene kukadde buli kimoja kubo kifuna bulungi wano ku The Buzz UG. Mikwano gyange abatugoberera mbabuzaako mwebale nnyo obubaka bamwe tubufuna bulungi. Mwebale nnyo okututekamu amaanyi ne tumanya nti ekintu kigenda mu maaso. Fe wano tetulimba tetutekamu bya bulimba tukuwa latest information mu entertainment, mu current events, mu sports nebirala bingi. Wabula nga tetuna kugenda ku story yaffe yennyine eyatulese wano katandike ku mwana muwala Rema katonotono. Ku social media okwo kuliko account eziri fake eziri mumanya ga Dr. Hamza Sevunya oyo yebawa mwana muwala Rema. Omuntu avayo na posting ebintu ebitakwatagana ebiswaza Rema na postinga ebifananyi bya Hamza yefula Hamza naye nga siye Hamza bawa Rema. Wabula Rema yavuddeyo natabuka nagamba nti aba bakola ebyo ebintu balekeraawo kuba ye Rema namakulu agamba nti bawe tali ku social media tali ku Facebook tali ku kibyo nabyo natabikozesa oba Instagram oba Twitter taliko kati agamba yewunya abantu abafakinga amanya geni batekawo bi accounts ebi okumuswaza yagamba nti taliko abantu abakola ebyo bafere ono omuntu alina following yamanya ali mu mitwalo nga 8 plus alina abantu banja bamugoberera. Wabula kuzino ensonga ono Khalifa Aganaga yomu ku bantu ababade suspected nti bebamu ku bantu abandi baba running account eno eri fake. Ate Khalifa naye yavudde naye wakanagamba yetabimanyiko. Khalifa bati we yayogera gamba ati banaye Rema bantu bibogera nti yandiba yomu kwaba bafakinga account ya bawa Rema gamba nti ebintu tabimanyiko. Yembere eriwo kati sawa zino. Wabula watu batugenze kuchatulese wano emabega kwao okuba Rema luyayawukana ne Eddie Kenzo nafuna omusajja wo mpya gwe bayita Dr. Hamza Sevunya ne bakola embage yali yamanyi byali biwanvu. Rema na Eddie Kenzo yavayo bantu banji bavayo nga bagamba Eddie Kenzo tasobola bikibiche ebigambo byali bingi okuva Rema luyayawukana ne Eddie Kenzo. Wabula Eddie Kenzo yavayo mawole nagamba nti Rema tamukiriza kulaba ku mwana we Amal nti okuva lwe yawukana bwaba yagala kulaba ku mwana Rema tamukiriza nagamba lwaki ye tata w'omwana yamuzaala lwaki obatomukiriza wadde wafuna omusajja omupya wadde oli mu bufumbo bo oyo omuntu oba olina kumukiriza alabe ku mwana we. Naye ate olunaku lw'eggulo Eddie Kenzo yabadde ku birthday party y'omwana we omukulu gwe bayita Maya badde bali mu kucelebratinga ekyewunyisiza nti Rema namakula yasindise omwana Amal najja naye ku birthday party ne bacelebratingira wamu ne munne. Ye Kenzo agamba kyamusanyusiza okulaba nti Rema namakula yavuddeyo n'asindika omwana aje ba celebratingire wamu. Eddie Kenzo agamba nti abadde amaze emyaka 2 nga talaba ku mwana we. Imagine ye tata w'omwana yamuzaala naye abadde amaze emyaka 2 nga talaba ku mwana we tamanyi bifaayo ku mwana nga ebintu tebitegerekeka. Kati okuva Rema lo yasindise omwana ku birthday party navayo namusaba nagamba nti akirizo omwana wayagalero kujja kumuchekingako kumulabako kuba ye tata we amuleka je abere free aberenga alaba ku mwana we tekina buzibu kuba yamuzaala abadde at least apoyemo okuva lyawo nga besika omuguwa ku nsonga z'omwana. Eddie Kenzo yali abipona gamba akamuleke agamba nti Rema alina okwekuba ku mutima akirize aberenga ngalaba ku mwana we doza ekyo kintu kyekitufu era ne Rema namakula ekintu agenda kitunulamu aleko musajja tata omwana aberenga alaba ku mwana we bamanye nti batambuze ekintu bulungi wadali eri mu bufumbo bwe tekigana ate omwana nayo kumusibira eri natalaba ku tata we kiba kintu kibi mu bufumbo. Bayimbi banji betuze tulaba mwezi ensonga bwezito twalaba Chosen Becky era ebintu byali bwe bijjo twalaba Diana Nalubega n'abayimbi abalala banji bakyaliyo n'abantu abalala sibayimbi abakazi abalala bakola ebintu bwe biti omuntu banga nga ye tata omwana lwaki oba omugana okulaba ku mwana we ekyo kintu kirina okukoma tumanye nti life egenda maaso. Yes bwe tuba tuvudde kwawo nga tweyongeddeyo era still mwana mulenzi Eddie Kenzo songa nyingi zavayo nga ayogera agamba nti ye bingi byakoledde Uganda musically kuba oyo mukuba superstar abasinze kuleta awards zamanyi ziri international. Ono musajja yaleta BET ajina wano kirizo bagana teri muyimbi mulala yali alese BET ekyo yakikola yake yaleta BET 2015 era ebigambo byali bingi nga abantu abamu tebakiriza naye era yakikola.
Eddie Kenzo alese awards nyingi ziri international ekitali ku bayimbi abalala. Eddie Kenzo yo muyimbi asingo okubera ne support waweru w'eggwanga Uganda ne bogenda mu US ne bogenda mu UK bantu bangi bafiringa music we. Naye agamba nti waliwo abantu bangi wano mu ggwanga still abatamukiriza bagamba nti Eddie Kenzo si wa amaanyi si wa kabi. Agamba nti wadde ebintu bingi byakoledde eggwanga Uganda naye agamba bangi abatamukiririzaamu naye agamba waliyo n'abalala bangi abamukiririzaamu agamba kintu kya bulijjo era still abantu bangi bava ne bacriticizing ku bintu ebyakola ku music we gwayimba tamanyi luzungu bintu bingi abantu beboogera nti Kenzo tamanyi na luzungu bingi naye era still gaye okuva wansi ku street nasobola okubanga yakimaking to the top man kiba kyakabi big up Eddie Kenzo. Yes naye kyolina okola subscribing onyigene kukadde kuba amawulire mangi getukyayina wano ku the Buzz UG ekyo kyolina okola kyokka ne mukwano gwoyo mugambe naye subscribing ne team yange tukyafumba.